kabadde kayisanyo ku kitebe kya NUP Makerere Kavule wano mu Kampala ng'ekibiina kikomekereza enteekateeka y'okusunsula abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku kkaadi ya NUP. Gavumenti ensimbi ze yeewoze mugezaako okulaba ng'ekakkalabya. Kino kye mbaddeko wano eno kibadde kujjukiza era nga nakakiddwa banna constituency ne bantegeeza nti osaanidde ekisanja ekyokubiri. Nga bwe guzze gubeera n'olwaleero waliwo abayisizza ebivulu nga baaniriza abakulembeze baabwe. Nathan Kakumirizi eyeegwanyiza ekifo kya mmeeya w'e Kasangati ensonga asazeewo kuzikwasa abasawo b'ekinnansi. Roy Sembogga eyeegwanyiza eky'omubaka wa Kawempe South mu Paalamenti ye alozezza ku bukambwe bwa poliisi bwe mukubye muti ya gaasi okugumbulula abawagizi be ababadde bamuwerekerako ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule. Ayo ebiwandiiko yakiriziddwa okujja participatinga. So ffe tuli beeraliikirivu nti tuli bangi tujja genda mu bbaafu ebbaafu gweneekomyawo yoyo. Nze kyemanyi ekibiina kyange ekya NUP kikiriza amaanyi g'abantu nammwe amaanyi mubadde mukola ki mugawulira. Lewis Lubongoya ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP ayaniriziddwa nga muzira ng'ajja okuzzaayo empapula ez'okwegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Kampala mu Paalamenti. Rubongoya awerekeddwako Moses Katabu ne Charles Serunjoji be tutegedde nti bakkaanyiza bamulekera ekifo kino. Katabu asunsuddwa ku mmeeya wa Kampala Central so nga Serunjoji asunsuddwa ku kya kansala wa divizoni y'e Kampala. Ensonga tuzirekera vetting ne tulondamu ani asinga. Naye ensonga ya harmonization tugyenkalekinga nnyo era bano abakulu njagala kubeebaza mu maaso gamu ab'amawulire. Twatuulamu ng'abantu ne tulaba kyekisinga kisobola okutambula tutya ne tugamba for the sake of the party and for the sake of the struggle, kubanga abalabe baffe baba baagala tubeere divided oba oliawo bayitire awo batandike okukozesa obutakwatagana bwaffe okutudisorganizinga. Ekibiina kyaffe kyasazeewa era naffe ne tukkiriziganya nti muganda waffe ono musaayi muto David Louis Rubongoya agende ku bwa Paalamenti ateekeyo amaanyi ago. Muganda wange ono Katabu musaayi muto agende ku division. Mu balala bazizzaayo empapula ye Francis Zakebutebi eyeegwanyiza eky'omubaka wa munisipaali y'e Mityana, Den Sekabira eyeegwanyiza eky'omubaka wa Katikamu North, Ronald Balimwezo Nsubuga eyeegwanyiza ekya Lord Mayor wa Kampala n'abalala. Ke kaseera abakuzeekuzeemu tukkirize nti obukulembeze obujja bw'abavubuka. Tuza tubagamba nti mwe abakulembeze ab'enkya naye tetuva mu bifo. Ekyo kya nnaku nti tulemedde mu bifo tukaddiidde mu bifo ekimala kimala. Abantu nga bwe bannonda mu kisanja kyange ekisoose bwe nkyayimiridde era bwe ngenda okuyimirira era njagala okubeebaza okuba nti bantaddemu obwesigwa ekyo kimpadde omukisa ate okutambula nga ngenda mu bitundu ebirala. Ng'omulamwa gwaffe gugamba nti Uganda empya tetunnabayingira Uganda empya y'ensonga lwaki era nkomyewo ndabe nga nnyongera ettofaali ku ggwanga lyaffe Uganda ku struggle eno paka bwe tulabanga eggwanga lyaffe literedde kuba. Bangi ku bavubuka okuva mu kibiina kya NUP ensonga y'okwegwanyisa ebifo eby'enjawulo mu kibiina bagikwasizza maanyi. Abatunda muwogo omukyala yatunda mbaawo nga bwe basinga obungi so nensalawo mbeera eddoboozi lyabwe ate ngezeeko okulanga nti Busiro North. NUP si yempa kaadi era si yegaba kaadi. Bannakira people power yegaba kaadi amaanyi tugamba gali muki mu bantu. Mbuuza nti singa bannakira tebampa kaadi ngenda kudda mabega w'omuntu omulala. Yes, mu muntu wa wansi kano ke kadde Tereze Kalungi constituency nga tuli wamu nammwe nga abatuuze ba Kalungi constituency muntume nga mutumye omuntu obuvuna. Bano bavumiridde enkola ya Gadibe Ngalye bannabyabufuzi gye boolesa nga batuuse ku lyengedde ne beerabira abalonzi baabwe. Kyona RSS kita amadwaliro tulina RSS Center 4 ate RSS Center 4 eyo tuli ekibuku tuli n'abantu emitwalo 25 nga bonna badipendinga ku RSS Center Moizeti nenwe wuli ante ababaka wa Parliament eba bite budget kulakiri batuteeserera nga isoniki abagwere. Gavumenti gye tulimu yamusibira mu bbwa naye tukomyewo era tulabe nga abantu baffe abeerukuli batuddiza mandate tandikidde mu kibiina kyange kya NUP. Constituency gye bansindikamu waliyo n'eddoboozi erigamba nti mutuweereza abantu abategeera Kabaka. Kati ntegeera ekibiina, ntegeera Ssaabasajja Kabaka, experience ya myaka 15 ndi mu local government,
Abamu boogedde ku biki bye basuubira okusaako essira singa banaabeera baweereddwa kkaadi y'ekibiina. Ekisinze okundeeta okujja fomuzi oba okwesimbawo ku kifo kino si kwesimbawo bwesimbi naye nsabiddwa abantu bangi okujja okwesimbawo ku kibiina ekya NUP okusinziira ku bintu bye mbadde nkola mu bannawakiso. Weewaawo mbadde nteeseza ku nguudo z'e Kampala mulundi guno neesoodeyo era nga ndi wamu n'abantu b'e Nansana okuweereza Nansana mu kifo ekituufu. Luli mbadde mpeerereza ku nguudo, omulundi guno ndi mwetegefu okuweereza Nansana nga nsinzira mu palamenti gye mbadde nnyina okuweerereza. Tukimanyi nti Gomba amasomero gali wala n'abaana abagenda ku ssomero. Betaaga omukiise agenda okwogera mu palamenti amasomero gabasembere. Tukimanyi ku akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kategeezezza nga bwe kakomekereza enteekateeka eno ey'okwegwanyiza ebifo ku kkaadi ya NUP. Era kukyusaamu mu instrument ekola ekintu ekyo. So olwaleero tugaddewo era enkya tetusuubira muntu yenna kuleeta mpapula. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.